Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli wosinzirira ogenda maaso n'okubanga aho tulaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo nzedde niyagenda maaso n'okubanga kutuusaako ensonga zisemasonga ng'ate bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Gino Museveni gyali mu State House ali ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu. Mbeera ki yetuuseewo bivudde ku ki? Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga amufuukira akayinja. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mungatto ate by'abanna Kenya ababiri bano agenda maaso n'okubanga bateebwa byeyogedde okubeera nga birandagga wawe bituuse bamutadde ku nninga era musajja mukulu ono njagala okutegeeza nti ewuwe gyali ate munywanyi si birungi yadde akamu n'akeddagala. Awo nno njagala tubenga tutandikira olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusimbulwa okwolekera ebitundu by'e Rukiga agenze maaso n'okubaako obubaka bw'atuwadde. Bubaka ki buno? Byonna nze ngenze maaso munywanyi n'okubanga mbikuleetera. BTN Media Beyond the newsroom yenzedde ni yakutuusaako ensonga zisemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okusaba video eno osooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu. Ate era bw'oba omaliriza ojja twegattako mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno oleme kubaako mboozi gy'osubwa ate osobola okubanga obeera informed ekimala. Awo nno wenkujjukiriza nti tulina omukutu omujja ate nagwo ogukutuuzaako ensonga ez'enjawulo. Deni exclusive gwe mukutu semakutu ogukuwa ekyo nno ekisinga. Omubaka mbwa tekamwa naye agenze maaso n'okubanga atabuka. Ki ekitabudde mbwa ngenda banga mbikuwa wabula nzikiriza ate nsooke ngende maaso n'okuwa ku bigambo bino bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asimbula okwolekera ebitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Rukiga olunaku olwaleero. Kakati baano tugenda Rukiga then tugende Kabale. Weekend tugenda kola campaigns kuva leero paka ku Friday. Ngabo mwalabye tu expecting attacks, tu expecting okutataganya. Basoose ne batuleka. Ngabo tubadde nga tugamba abantu nti police we bate tucyankalanyiza n'amajenga tegatucyankalanyiza tewaba buzibu bwonna. Kujjako kulwala senyiga ow'enfuufu tewabadde buzibu bwonna, tewabadde accident yonna, tewaliwo omuntu alumiziddwa, tewali muntu afudde. Naye bakwata bannaffe erira bannaffe bakyaliyo bali 10. Bannaffe abalala basuka 20 babasibye ne bakwatira embalala babatuta ekiruhura ne babasibira eyo. Febe balumba naye abatulumba tebabakuteko. Kati bannaffe abali more than 100 bebakutte nga tugende bwizibwera. Ngabe nabangamba nti we expect the worst all the time. Naye ffe tugende maaso nga tuli disciplined. Njagala manye nti ensi etutunuulidde. Ensi etutunuulidde bana abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo. Tubamye justification yonna. Era tugende maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango njaga tubeere cautious. Kuba tebatukwata kubanga tulina omusango no. Tebatukwata kubanga tulina ekibi kye tukoze no. Batukwata basobole otumala amaanyi. So naffe tubeere bagezigezi mubeere cautious kubanga bagala okufuna ensonga yonna ebakwatisa. Mufube nnyo okubika ku busungu. Mufube nnyo manye nange kenyini abagamba abo mwalabye waliwo ekisuka nange nenyiga. Naye tufube nnyo buli omu akume munne tuleme kunyiga kubanga baagala kukozesa busungu bwaffe. Bino babikola kutuprovokinga
tunyige nabo bafune justification bafune ensonga etukolako obulabe. For now tubadde tukoze bulungi nnyo njagala okubebaza mmwe aba media team mabali ku kamera zammwe zibeere alert at all times. Kamera ze zikyatukwipinze nga tuli safe kubanga nabo bamanyi ensi balaba. Otherwise kyetukola kati kyamaanyi nnyo. Njaga n'obbakulisa banange mwebale kukikuba embalala mwekubireko mu ngalo. Yes. Twakoze kyakabe nnyo mweno campaign kisinga obukulu kwe kuuniting abantu baffe n'okujjawo obwo bulimba Uganda tebakwatagana. You did it in northern Uganda, we are doing it in western Uganda, and we are going to do it all over the country. Omanyi nagenda maaso ne kugamba musajja mukulu Tutu yakugamba gwe boddeeyo n'osirika n'ogamba oli Newton mu mbeera oba oli awo ey'okunyigiriza. Kitegeeza lwatu nti gwe naawe oli kitundutundu kwabo abanyigiriza abantu abanyigirizibwa. Era n'agamba nti toyinza kulaba njovu ng'erinnye omukira gw'emmese gwe n'ogamba nti oli Masekati oba oli Newton, era emmese eyo tejja kwagala bwakubeera Masekati oba bwa neutrality bwo. Ekitegeeza nti ewali anyigirizibwa yevaayo oyimuse eddoboozi oyogere ku ebyo ebinyigiriza bannansi banno kyekikola amakulu era kyekyomulamwa ogusinga okuba ogw'omuwendo. Awo nno wetusinziira olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye byagenze maaso n'okwogera akutegeezezza mu Northern Uganda balekayo 10 abakwatiddwa, embalala ne bakwatayo abalala 20, kakati ate be bakutte recently wano bali mu 10. Abaana ba NUP twagenda ova mu campaign trail ya 2020 mugumu 2020 ng'abaana bawera 400 bali munda. Wetwogerera olunaku olwaleero bwetwogera 10 kyayogedde wano ne wali 2 ne wali 10 be baana 13 sofa abakagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. And then nogamba ogenda sigala oli Newton. Well and good. Abakubiriza okugenda maaso n'okweyongera okuuma emirembe. Recently nagamba nga nkuwa video eyo nga Bobi Wine anyize nnyo ng'agamba mu kibi nti gwe si gwe osinga basaamu omala bino baabikola ne bisinga nawo naye yafa atya. Ne mbagamba kati wano president bw'aba anyize omuntu yenna aba ayagala frustrating onyiga asobola okujja ku mulamwa naye yennyini akyeyogeredde nti mwandaba luli navaako nga nange kinsuseeko naye mbasaba tetuvaako tusigale ku mulamwa awo tuba tujja kuwangula. The only way to win your enemies or to overcome your enemy kwe kubeera nga togetinze frustrated, kwe kubeera nga osigadde ng'oli mu position esobola okwerwanako oba okwerwanirira. Anyway, ebigambo bwe bityo. Excuse me. Ebigambo bwe bityo bwe biri ate gwe agenda maaso n'okubanga munywanyi ongoberera. Oli ku BTN Media. Kakati nno abazadde n'abaana beekubidde enduulu nga bagamba nti balemeseddwa okubanga basoma. Lwaki? Lwa NRM. Bagenda maaso n'okubeera nga babajja ku masomero ne babatwala ku laale za NRM. Era abamu ku bazadde b'abaana waliwo yasindikidde Joel Ssenyonyi obubaka ng'amugamba tuyambe oyogere ku kintu kino ekisusse eky'okutwala abaana baffe ku laale. Kisooka weerabira akatambi kano ne Namutumba President Jali olunaku olwaleero. Oyo ye muyizi gwe wasindika ku ssomero agenda asome ng'olunaku olwaleero bamututte mu campaign za mukulu. What a shame to those abakola ebintu ebifaananako bwe bityo. Kale oba oli awo nno munnange mbasaasira naddala abazadde abakeera ku makya ne muzaala abaana bammwe ne mubasindika ku masomero.
tekati gwe ngoga Kyagulanyi tebakukube nga badduka bakugobererera ku bwerere nga basajja batuuka noleeta abaana b'amasomero. Anyway, njagala nkuwe ku katambi kano Bobi Wine ayogedde ku baana bano bannakenya babiri abakwatibwa naye ne bagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa. Naye empapula z'amawulire mu Kenya kye zikola zisabula General Museveni okubula okumutta era zikutta abantu bano basatu ne zibateeka ku kikaliriro. Asooka Samia Hassan onono president wa Kenya, addako General Kaguta Museveni, addako ye musajja mukulu amanyikiddwa nga William Samoei Ruto. Olupapulo lwa The Standards okuva mu ggwanga erya Kenya lugambye bwe luti Trinity of Terror. Oba ndi kusobere ne lwaki temwenoonyeza ku lupapula luno. Olupapula luno mulwenoonyeze mugende mu maaso n'okuba nga mulwesomera. Kuba ndaba nga luwanvu. Njagala kuwa ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ku baana bano bannakenya abakwatiddwa. Ulireza. Hi, this is Bobi Wine reaching you from Tongama. I'm sure many of us are shocked in Kenya and in Uganda, the abduction of our brothers, Bob Njagi and Nicholas Oyo, who were abducted by Ugandan security forces. And when demanded for them, the Uganda police denied knowledge of them. The military in Uganda denied knowledge of them. Even the habeas corpus, which was put in court, the court dismissed it, saying you cannot squeeze blood out of stones. So clearly, the Uganda police, the Uganda military, and the Uganda judiciary denied that there was any abduction in Uganda. Just yesterday, the world was shocked when General Museveni came out to actually admit that the security forces in Uganda abducted Bob Njagi and Nicholas Oyo, the two Kenyan comrades, and they were kept in a fridge. Now, by fridge, he meant those torture chambers where they strip people naked, torture them, and leave them in ice or in very cold rooms. It's very unfortunate. That is shocking. But yes, that is the reality in Uganda. Abductions are the order of the day. As we stand right now, a young man called Mugumya from this region was abducted. He's still missing. 18 of our comrades were abducted and they're still missing. Just the other day, we buried Comrade Chibalama's wife. The husband has been missing for close to 7 years. That's the situation in Uganda. That is why we are fighting. That is why we want to change, to remove this regime and restore human rights, restore democracy, restore security and safety and guarantee of human dignity. We intend to strip the president of the powers to appoint judges, of the powers to appoint the Electoral Commission, and to ensure that we have an independent judiciary. The judiciary in Uganda is in the pocket of the president, where the courts don't work, regardless of where you go. Courts don't work, no institution works. This should be a wake-up call to all of us, not only Ugandans, but even our brothers and sisters from all over East Africa and Africa. Now, these are two Kenyan citizens that were abducted and were missing for 37 days. The government denied them, police denied them, the military denied them, even the judiciary dismissed the case, only for General Museveni, their boss, to come out and confirm that his forces actually abducted these two Kenyans. This should be a wake-up call to all of us, and we vote out this regime of blood and national shame. Guno mulanga eri buli sekinoomu aveeyo tugende maaso n'okubeera nga tulwana tujjeko obukulembeze buno oba efudde bukanywa mu nsaayi obumalawo bannansi mu ngeri efaanana bw'etyo. Bibadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga za bannakenya ababiri okuli Bob Njagi then ne Munesamu abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ne bateebwa munnange mu buyumba omutulugunyizibwa. Ono agambye babateeka mu zifiriigi ne babassa mu ice ne babonyabonya nga bali bukunya mu mbeera yonna. Era ategeeza nti bwe yayogedde ne Bob Njagi yagenze mu maaso n'okumunnyonnyola engeri gye baatulugunyizibwamu ng'agamba kyokka bwe bagenda bannamateeka bwe bagenda mu kooti yakola okusala kwayo oba judgment ng'egamba nti tosobola kunyigiriza jjinja ddijjamu musaayi era ekiraga nti gavumenti mpo terina bantu bano boogerwako era bo tebamanyi. Kyokka kyabadde kya buswavu General Museveni yennyini okuvaayo n'ategeeza nti abantu bano babakwata. Uliriza ebigambo bya General Museveni.
Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up. And they have been in the fridge for some days. They're cooling. Now, some Kenyan leaders rang me and said that I should hand them back I should either put them in jail here or hand them back. So we are going to, but you could see we are monitoring all of them. They all have connections with foreign countries, foreign groups funding them what these foreigners apparently want, like Uganda. They are very worried about Uganda. Uganda is moving. Very strong. Industry is growing. We don't lack anything. We have all the food. We have all the raw materials. We have all the industrial products. We are now going to get our oil. So they are very worried. And some of them have been talking with our confused people that they should have contracts how to control our national parks. Jeno Museveni agamba nti bannakenya bano bagenda maaso n'okubanga babakwata ne babasiba ne babateekako mu fridge eyo okumalako ennaku eziwerako bamaze ne babata ne babazza e Kenya era ng'agamba nti bano ba experts oba bakugu nnyo mu kwekalakaasa era nti bano babadde ne group ya Kyagulanyi ng'oba oli awo balina obubinja bwabamu sigansimbi okuva mu bacerupe obugenda mu maaso n'okubassaamu ensimbi mbubbo ng'abazungu beeraliikirivu nnyo eri Uganda kubanga ina ebyobugagga bingi ebikozesebwa wano babirina kyokka baabo bafunye n'amafuta gaabwe so abazungu beeraliikirivu kyova olaba bagenda mu maaso n'okufuna group ng'eza Kyagulanyi eziri confused okulanga babakozesa batabangula emirembe bigambo bya mukulu oyo yabyogedde bannansi mu kanyomero kano ketuyinza oyita mu nnansi weeyogerere bagamba ab'ebyokwerinda abakyala mulekeraawo bataganjula bakwata mu bitundu by'ekyama n'okubeera nga mubaswaza uliriza abasirikale mmwe tugoyo tutogaatoga amabeere bino ebyebintu by'abaami baffe naye buli wakwata mu ngalo temulina abakyala basajja mmwe mubeere nga nammwe mulina abakyala mulina abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi ffe tubazaala kati bali luddawa naye abasajja be mukwata balina abakyala baabwe ffe abaana abalenzi balina ffe banyaabwe abaana ab'obuwala balina tulina mutukwata tulina mu period bisajja mmwe mwagala twebakako bisajja mmwe tubakooye mbwa mmwe ekiffe mutukwatira abasajja mwagala twende pulezidenti waffe balinayo tumaliriza okutambula mu trailo wetutuuka pulezidenti abaana baakaaye kakati njagala kuwa ku mubaka mbwatekamwa atabukidde NRM n'ab'ebyokwerinda uliriza nduddewo nga mpuliriza Bobi Wine byagamba abantu bange ne bwosinkana ine omudaala gw'ennyaanya tokwatako ne bwosinkana wakasooli kubanga banoonyo tuteekako tulina empisa embi. I've watched him ng'abagamba kakati nawe president vaayo gambe ku bantu bo vaayo gambe ku police. Someone is writing who told me Museveni directed. Do you know the meaning of fountain of honor? Akozeewo ki? Nze sigambye nti Museveni ya directing nze nti genda obakube. Have I mentioned that? Oba naawe ntegeera eri ku ludda lulala. Wawulidde mu statement yange nga ngambe President Museveni yagambye mu bakube? Excuse me. Omubaka mbwatekamwa atabuse nagamba General Museveni gamba ku bantu bo balekeraawo okutulugunya bannansi mu ngeri bwekyo naddala ab'ebyokwerinda
Uliriza ne wano. Okimanyi kye kitegeeza to sustain the campaign nga Bobi Wine bw'atambudde buli wamu districts eyakaweza ne tiimu gy'abeera na yo entourage. Olyoka omuyitemu omujega. Olyoka okwata amayinja. Nze nabagamba mbwatekamu. Era nkiddemu bw'odda ku TikTok yange nduddewo lukamba 7 eyasooka baagijjako baagiblockinga. Naye bw'ogenda ku TikTok yange lumu nagambako abantu ne mbagamba nti abagamba baali bagamba nga bagamba nti Bobi Wine nti anywa enjaga nti ow'enjaga abamu bamukazaako mama wanjaga manjaga nabagamba enjaga bw'ebanga Bobi Wine gyanywa gye bagamba nti anywa bw'ebanga yemuteekamu amagezi g'ayina munda gw'omuti ogwo guli luddawo gw'enjaga gyakutoolako kubanga eyinza okubanga njaga ey'enjawulo obutafaananako n'endala kubanga nze ngenda neneetunuulira mbwatekamwa akayumba keenina nagende wa Bobi Wine nendaba eri Palace bwe bayita ow'enjaga gwamuyita ow'enjaga simanyi omusinzaaki gwowoolaba nagenda nendaba Palace bye yakola nga tanaba nagenda mu politics nendaba etaka Palace ye eringa kuyikazi mbwatekamwa alabikanga eyalokose kubanga ku bigambo byayogera munywanyi owulirira ddala abonna abatabukidde babadde bagamba nti Bobi Wine bino nebiri kivula musajja watu bwe yamwegomba yagezaako n'ozimba enju efaanane mukke ya Bobi Wine wuliriza wano ate ye ebirala byatugaseeka mukiibi amutabukidde wuliriza wali ono omusajja mukiibi muganda naye bambi bwe nja kukusonyiwa kubanga you are working under instructions ate abantu ne baagala bateekewo ekifaananyi nti alemesa Bobi Wine amukuba amucunya muganda munne ekyo kiteeti kye yataddewo okuwa ekifaananyi bagambe mukiibi because by name bw'owulira mukiibi ogamba mukiibi gwe bakutaddewo nga kifaananyi mu lunyankole tukuyita lwa buyasha scarecrow bakutaddewo nga semusu ndowooza kyekyo oli awo oyinza obutagamba ŋŋaanye kubanga gwe mulimu gwe gw'olina okukola naye njagala kutegeeza nti abasajja okumanya bagezi ekintu kino kibeera kitegeke njagala ombuulire okumanya nti ekintu kino musajja mukulu mbwatekamu agamba nti mukiibi bambi yegendereze kubanga ye nga ye tebatunuulidde ye batunuulidde baganda as a whole era ng'amugamba musajja mukulu bambi nkusaasideko ye nzaani atamusaasira wamma mukiibi nange nkusaasidde kuba tumanyi munnange order is order kale banywanyi munzikirize mbateere wano tusinkane nga gguludde n'oyo akkiriza ate abagende maaso n'okubeera nga abagonnomolako ebyo byennyini bye munjagaliza okuba ku nze. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.